Maama duli byagaana olw'essaala ze era nakimanya nti nagenda tosiimye ne ku luno passport weeri era ndi willing okubanga ngola ki nga ntambula erinnya ndirina ensi zonna naye buli kimu ne kigaana tufuna ne ssente zigula omulimo ne gubula olwotuuka ku ekisente eyo ekintu kiba kikalubye so kitegeeza maama ye yaliwa omutima ogwasikattira ate we gusikattira maama akuzaala kiba tekiggwa so ku luno njagala okkirize kuba nasalirwa ebintu bingi njagala okkirize bamu ne bagamba Salima bijja naye nga kiva Maama kitegedde bwe ngenda nga okiisa ensingo sisobola kukola ku luno bw'owulira nti ngenze beera n'omutima ogukkiriza kuba kati nkulesa oyaka ngenda kukola buli kimu ngende obeere mu mbeera ennungi katate lwakitondeka ne ngenda. Omwana ono ekyeyo bwe kyamusala wabitegeerako iki we yagendako ku kyeyo ebweru eyo okunoonya ssente yagenda yansibula ng'alinya ennyonyi wabimanya nti ekyeyo kyagaana n'akoma era nankubira nti nkomyewo kwegamba nali maze ebiseera nga mukaaba nga ngamba naye omwana wange lwaki bamutwala eyo yonna nga ninkubira ne taata nimugamba lwaki yagendayo muleka agenda paka sente nawa nabadde akola nanyamba yagenda kola ki kati naye njawo ng'atakomyewo kuluno olina okusooka okkiriza eŋŋenda oba ki kuluno era ekindeesa okkiriza eŋŋenda njagala kuleka ng'oli bulungi. Maama okkiriza nti era ayagala bubeere bulungi agende naye andekera omuntu anamubuliranga amawulire gange esimu yiyo n'okwera bamugenda bamweraba genda nja kunyiikira kukusabira. Amiina maama tubabalizeko maama naye mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga embeera ekyuseeko oba n'obulamu bunatereera Katonda yamanyi naye kyabaleese era kijja kuleeta n'obulamu bwange. Mwebale nnyo mwebalire ddala we mujje Katonda azzeewo ebirala. Amiina. Omwana twogere ku mwana wono w'obulenzi omwana wakwogerako mpulira essanyu ng'alina lingi omwana wakwenyumiriza kiki oyinza okwogera ku Madubara sina kyemwogerako kwegamba oyo alinga kitange alinga yanzaala ndinga kawalaake era ye taata obulamu bwange bukwatagana ne Madubara era bwe mba njogera bwe nti ninjogera ekiro ngamba nfudde omwana wange tandabye ng'oluusi lumbe lungize eki lunkutte naye mba ndyawo nga kasimu kagize eki kakuba nange ndi mulwadde ndi bwenti nti kanzije enda okuwulira nga akasimu meseji ekubya nsindikidde akasente sobola agenda mu ddwaliro naye nvayo obulamu ne budda nakenjaga oba kasukaali oba kakinengula era bwe bulamu bwange. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu amiina. Ayi Mukama twebaza ebirungi byonna by'otusobozesezza okubeera nga tuwangaddeko akatono ate tusaba obulamu bubeere bulamu ate tweyongere okubeera bulamu obulungi n'omwana waffe ono atukoledde ebirungi tumusabira obuwangazi n'emikisa gyonna ne banne bakolagana nabo babeere balimu abali muntu omu tusobole okufuna ebirala bisigadde mu maaso nga naffe Omukama atukwatiddeko ebyo tubikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Kajjaffe naye mumulabiranga ddala yooyo kuba nnyimba z'omukwano nembwa ne yeesigama ennyama atuwemu kasampo tuwemu kasampo akapera kakati banyabo ne bassebo twagadde tukaggale mu style
nga tubanjulira omuyimbi owakabi Masaka Straight Kalungu ye RK musajja alina amaloboozi ngera olunaku lwairo ku stage ayise ne mukyala we ngera kana akayimba agenda kuba akayimba naye ng'obubaka bugenda eri mukyala we bugenda ate eri ensi yonna bawe RK babwe sumulula heyo this one alakesa oba muyite sempija liko mki omuyayo omuntu mulamu tikankwetwalire ojeni kutwaleka akalulo kawangudde subiza nange tombonyebonye yenze munogo wali omumanyi kale bwe twalyanga kagatiruli sabukome watulya balugu nange yadde embeera yatereramu kano koze ne kulabako jeni badde nkusaba hanyo nziniremu ko onkyusizemu kukawatako akonyabo gwe konyogontola akakawata kana muziga zebwe nkulaba mirama ngota nedda no saba kunziniramu hoi yo muwagire ebitone bino bambi system eno gyetuleese gyetwetedde mukwano gwaffe tumuyita Madubara ye Kampala yekola ssente sebo tusaba ojjeko wano nalinnyako ku nnyonyi era ndowooza akawowo kawuli ne passport oyita nayo ne passport oyita nayo weeri wano gibalage passport yiyo sirina ndaga muntu ne passport sikyali wa mu Uganda nnyo kakati system gyetwekedde mukwano gwaffe ono eri Maama gyetikka okujja eri Maama system eno eriko pano 10 kikyotegeeza lwe rubaati watts 10 ne tuteekako battery ya 7.5 ne tuteekako TV size 24 ne tuteekako load wire ne tuteekako wires eziwayalinga amatala tutaddeko 8 ku nyumba eno Maama yamanyi gy'anaagateeka neffe tugakoze eki mugamuwadde 8 ne tumuteerako mu muti wali weebale nnyo waddembe ne tumuteerako radio era radio eno gye twali tukubirako muziki ne tugiteekako ya Maama ne wuufa eba ku system ate ne wuufa aye wuufa ezzenga kirabo ekyo kiba separate tekibadde ku sola yo ebadde kirabo wabula oli waddembe ogula wuufayo ne tugikola ki radio gye twogerako yeeno wano gye twogerako yeeno wano radio gye tuguyabirako ku system ne tumuteerako ne charger echarginga amasimu nze lujjo omulungi atulaba tuli kira era nga tuzze okwegatta ku bannaffe aba Regico Construction Company Limited era nga omulimu oba eddimu lye baliko ly'okulaba nga bazimba ennyumba y'amaka eno saake edisiki n'ennyumba y'amaka era nga nnyumba mu formation ya kalina wetwogerera wansi bagimaze batandise okuba bagiteekako ennyumba eya waggulu era nga omutendera gwe baliko gwe gw'okuyuwa siraabu so ndi n'abakugu mu biti ebyenjawulo bagenda kubanga buli omu abako ekigambo kyatugamba naye ng'omulamwa gwe gw'okulaba nga gwali eyo omanya engeri emirimu gino gye girina okuba nga gikolebwamu baani b'olina okuba nga okolagana nabo singa oneetaaga ennyumba eri mu kifaananyi kino n'ennyumba ennungi ezimbiddwa professionally kale nsanyusa okukulaba ssebo nange okusanga ssebo okusooka weeyanjulira abannayuganda okwetula ensi yonna abakulaba bannayuganda bonna abatulaba kansooka okubalamusa mu kiramuso ekisinga obulungi nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Amanya n'eddoboozi bampita architect Kyenkyashurafu Mukiibi nga nze omu ku abo abakola mu Regico Construction Company Limited. Wera we mututuukiddeko nga wogambye tuli ku siraabu emirimu egisinga egya foundation egy'okukuba pulaani nga bimanyi nze architect nze yakuba pulaani y'ennyumba eyo ne bannanga bitukola mu company kubanga okukuba pulaani y'ennyumba tegwa wange nzekka nze nga architect nkuba pulaani ne munnange waliwo structural engineer ebiseera ebisinga wabawo kye bayita mechanical drawings ne wabawo kye bayita electrical drawings ne waba ebyo byonna tukolanga team okujjayo ekifaananyi ky'omulimu naddala wali mu mpapula nga yogambye mu kukuba pulaani yesebo. Okay, so nga we oli omu ku abo abakubye pulaani soko tubuli ennyumba eno egenda faanana etya?
Ennyumba eno nga bw'ogiraba ekisookera ddala ya bisenge bitano. Ya bisenge bitano nti ku ground floor ndiwe wano wolaba wano. Waliwo ebisenge bibiri ebisulwamu. Ebisenge bibiri ebisulwamu we wali ne kitchen, waliwo ne dining, waliwo ne sitting room nga ngazi bulungi. Then eri waggulu gy'ogenda okusanga master bedroom ennene obulungi kubanga mu kyo erimu walk-in closet. Nti omuntu amala kuyitamu n'alaba wardrobes ze ng'aziraba mwe muli master bedroom naye ina toilet yayo eri self contained n'ebisenge byonna ebiri waggulu eyo biri self contained. Yesebu mukutwaliza wamu bwetu bwegenda okubeera. So mukola plan abeera nannyini yakuwa idea oba gojja ne idea yo ne tugenda neeyo. Ebiseera ebisinga onannyini aba n'ekirooto n'agamba nze nandyagadde ennyumba yange neefaanana bweti ne bweti ne bweti. Kati bwantunuzaamu ekirooto ky'ennyumba ye nange kwentandikira okuzimba ne mugamba okusinza ku kyoto kyo tujja kola bwetuti tujja kola bwetuti ne bwetuti nendeba kubandooza kankiyita dictator nti kyekyo kyenkuwadde kyoba okola ki kyoba ozimba mba nina okufuba okulaba nti ekirooto kyoyo client nyumba ye nti sisa mugamba nti kati ng'ono nga ebisenge bitano sobola kuva ne mugamba zimba ebisenge bitano ye aba alina ensonga lwaki alaga ebisenge bimeka bitano kati nze muyambako nti kino kisenge kibeere wano kino kibeere wano ku nsonga eno n'eno nti oba ku nsonga ya plumbing ekisenge kiteeke wano ku nsonga ya nti master bedroom yeetaaga privacy giteeke wano bweti kwegana ne mu designing nyumba enaalabika etya nze kyebimu architect bye tukola kukwata birooto by'abantu kubiteeka into reality. So mumbeera nga mutuwa ideas nze nga nannyini ssente nannyini kizimbe mbeera n'ezange at times ideas zaffe teziba professional ate gwe ino olowooza professionally okola otya okulaba nti ntambula naawe watali kukuubagana client naawe agenda okukola omulimu okola nti ffenna tubeera ku lupapula lwe lumu. Kyenkiri kyenkugambye nti goŋŋamba nandyagadde ebisenge bitano kati nze netutunulamu nti ebisenge bitano ku ground nga bweri wano wansi binajjawa n'asigaza space nti nedda ne mugamba sinda ku bisenge bitano byoyagala ne space gy'oyina tusobola okukola ki kalina nti ebisenge bimu n'obiteeka wansi ebirala n'obiteeka waggulu era nga kwegamba bwetu tugenda tuweereze tuwanyisiganya ye nambulya kyayagala nange ne mulaga nti kisoboka naye mu ngeri eno n'eno 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 oba tekisoboka lwa nsonga eno n'eno n'eno ne tubanga tuweebwa amagezi. Okay, so mu kuzimba ennyumba zino eza kalina nze naawe buli omu yali badde agyeyagaliza naye ebiseera ebimu tumanyi nti kalina z'abagagga bokka kituufu ekyo oba buli muntu asobola ozimba kalina ye wamba nga ngisobola nnyinza kukola ntya nange okuteekawo kalina biki bye nnyina okutunulira. Kati ekintu ng'ekyo nga bwe nkugambye nti okuzimba ekkalina tekitandika butandisi nti tukitandikawa mu pulaani. Kati omuntu ajjanga omuntu ayinza okuba nga ayagala ya bisenge bitano naye n'agamba nti nina ssente weezi ntugamba ebisenge bitano biyinza obutakola ki obutavaayo kusinziira ku ssente z'olina tukola ebisenge bina ebakola ebisenge bisatu. Nga bwe nkugambye nti aba alina okuva eno manyi tubikola mpola mpola phases netugamba tutandise ku phase ya pulaani kati tugamba nti ku phase ya pulaani ffe nga regiko tujja kusaba bakakadde wajja kusaba emitwalo 5 nga bwe nkugambye nti biba byakuteesegana ne bakirayanti baffe tetuteekawo nti kyatteeka nti kukira pulaani mu regiko oba yakalina kakadde oba bukadde bubiri oba mitwalo 2 emba yakuteeseganya nti kirayanti wange azze enfuna ye eri bweti nti netulaba engeri gye tumukolera okusinziira kukola ki ku nfuna ye. Era omuntu ayinza okuba ayagala kalina naye nga ssente aziina asobola n'agamba tukube pulaani n'awummulamu n'agamba tusime omusingi n'awummulamu n'agamba nti mpaka abantu bazimbira amakalina okumala emyaka 10 naye nga kyekirooto kye akuzimba kalina nti ayagala kukola ki kuzimba kalina mu kuzimba omuntu alina papa anatambula na peesi yo ku peesi y'ensawo ye naye omuntu yenna asobola okuzimba kalina okusinziira ku nfuna ye kisoboka tera tasobola kuzimba kalina. Okay, so mu mbeera nti tuzze muzimba kalina omuntu ayinza olowooza mwe muli bakalina zokka nedda ssebo muzimba bizimbe kyebirala tuzimbira ddala bangalo ennyumba ezikoma wansi ennyumba eya bulijjo kisenge kimu bisenge bibiri bisenge bisatu kwegamba yonna kyonna nga kizimbibwa naye ba toilet ffe tubizimba olwokuba leero
tubadde baba mukisa ne mutusanga nga tuliwa nga tuli ku kalina sebo naye era gye mujja okulaba yawula nga tulina obunyumba obutono bwe tuli mu kuzimba eyo sebo nga ffe aba Regiko sebo. So nga tutunulira ennyumba space wano weeri bingi ebigenda ku nyumba bingi ebiba byetaagisa okukola mwenga Regiko bwe munaamala okuzimba langi abalala nga bajja bwe munaamala okuzimba aba paving abalala nga bajja abakuba plaster balala oba Regiko yegende kuma ati Regiko Construction Company tulina abakugu b'enjawulo tulina nga wonalabe nti tulina ba architects tulina ba structural engineer tulina ba painter tulina ba electrical onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba Regiko emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regiko Construction Company tubikola sebo era Katonda wanabakkiriza ojja genda okudda kwene ennyumba nga ffe abali kati nga tuli mu kukola teyiro nazo tuzisiba ojja genda okudda kw'ennyumba ate nga ffe tuli mu kugisiiga langi. So kwegamba omuntu wakolagana nammwe teri kukyusa bakozi tusobola asobola we tuba tukanyiza bulungi omanye ebintu eby'emirimu gyaffe bya kukanya na kwesigaŋŋana kira nti waba atwesize naga kati Regiko gyenkutte era naffe obwesigwa bwe tetubusuula tusobola n'okugamba nti tuzimbe ennyumba ntumuwa kisumuluzo ye n'akeera enkya ng'ayingira buyingizi nga bukimu tukikoze tuzze waggulu awe bali mu kuyiwa slab ajukira ennyumba eno wansi tugibalaze mu structure yayo ne plan yayo nga omukulu ono we yagikuba then kati wano ku mutendera gwa slab tutuuse waggulu emitayimba gimaze okuba nga gisibibwa ndaba zi max pand naye engeri gye sitali mukugu nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso nayise ne munnange Ashraf owa Regiko Construction Company era nga yayongera okuba nga tutemera mu nsonga zino so tuyize ku slab esebo kakati eno slab nga bw'ogiraba nga wano weetuuse erina emitendera mingi gyekoze etya gyayiseemu emitendera egyo mingi era nga bw'olaba nti bali oli nga bw'omulaba Engineer Alex yasinze nnyo okuba nga ateekamu omukono kwa slab eno ng'etusenga bwenu nga tukola ki tugenda giyiwa agenda kutunnyonnyolamu ndowooza ekinaaba kisinze awo naye ekitonotono nti slab eno ekisinga okuba ekikulu mitayimbwa fomuwaka embaawo ziri zetukuba wali wansi eziwanirira kino ekizimba nga tetunnabakola ki era oluvannyuma tujja bijjamu emitebe mujjanga mugiraba kisigale nga kisenge nga kyewaniridde mu bbanga we tukirabira mu bbanga nga kitulabira era emiti gye mulabye wansi gyonna tujjakukola ki gyakuvaamu esebo kale Engineer Alex ndoza naye ajja twegatteko mu kaseera kano atunnyonnyole kati we batuuse ne basajja b'ettiimu yonna ngiraba buli omu alina kyakola okulaba nti omulimu guno guvaayo bulungi Engineer Alex tusanyusa okukulabako sebo obulamu obulungi obulamu sebo bi amiina abasajja mbalabe emirimu bagitambuza mirimu gyo gitambula Mukama atuyambire era weather nnungi sana kaaka musana gwaka munkuba kiba kitya munkuba singa byasanga mugenda yiwa nkokoto tufuna challenge nti bwoba okibaze tekisobola kuvaayo nga bwoba obaze kuba challenge ziba nyingi singa nsanga omuntu ng'ayiwa enkokoto eya kalina mu nkuba abakoze kikyamu oba olusi kisoboka si kikyamu kisoboka only that wabaawo challenges abaafuna obutayanguyirwa we buzibu bwetusanga kisoboka singa nsanga omuntu ng'ayiwa enkokoto oba sirabu mu kiseera ekyenkuba oba ekiddedde oba enkuba ebindabinda kiba kituufu oba kiba kikyamu tekirina buzibu lwaki enkuba tesobola kwonoona seminti ono omungi gwe mutabudde kati bwe tuba nga tuyiye n'etonnya we necessary obikkako ekiveera kyetuyita DPM yesebo so wano akasana kaaka bulungi abasajja bali mu kusindika nkokoto yesebo so kutunnyonnyole kati ku mbeera biki bye mwetaaze oba biki bye mukoze okulaba nti sirabu eno tutuuka wano nga mugiyiwa ebale nnyo sebo kakati sirabu eno gituusa wano eno eyita mu mitendera
tusooka ne tuzimba block waka, that is okuva ku musingi. Ne tuzimba bwe tutuuka ku level, at a level given height, depending on the drawing, tukuba form waka zembaawo. Sometimes tukozesa boards, awamu tukozesa zino embaawo ezaffe za bulijjo 12 by 1. Then tusiba beams. Beams zonna bwe ziggwa tulina ze tuyita slab beams. Eyo slab beam eba etambula nga teyitira mu kisenge naye nga mweri okuwa wakati okuwa ennyumba obuvumu obumala. Kati ng'eno gy'olaba tekka wansi naye nga mweri ewanirira kizimbe. Yes, bwe tumala okusiba beams tuteekamu max spans ng'era bw'oziraba mweziri. Kati awamu osanga nga wa solid. Ndaba max span we ziyita ate wamu ndaba weereere tewali wadde max span. Kati awatali max span gye tuyita solid slab mitayimbwa gyokka. In most cases waba waliwo toilet oba nga waliwo toilets majorly. Nti toilet zino eno bwe zibaawo amazzi gaba tegajja sobola kuyitamu mu slab yaffe. Kati wolaba max spans zo tuziteekawo. Anyway, zo they a bit cheap. Bw'okola comparison n'emitayimbwa nga onoosibye solid osala ku cost. Kuba emitayimbwa gyo giba more expensive compared ku max spans. Kitekesamu max spans. Max span ewewuka. Esala ku weight obuzito ekizimbe bwe kitwala. Otherwise wandisanze wonna oluusi otaddemu adiko n'ekitasoboka kuba eno yeewewuka. Remember it is hollow. Mulimu ebituli mu wakati. Yes sebo. So kigiteesamu just kuwewula nnyo. Ate n'ekirala cost yaayo ntono bw'oba ogikomparinze ku mitayimbwa nogaa nti wonna nsiba emitayimbwa oyinza okwesanga nga bambi omugagga omuyisiza bubi mu mbeera y'ensawo. Oli waba tatadde max span kye kye bateekamu. Sometimes zimba kalina atandise okweyaliikira nti nze nga salaba ku max span nga tebansaba ku max span. Kye bakozesa. Bw'oba tokozeseza max spans zino abamu bakozesa waffles. Waffles ezitya? Kati waffle ebeera precast. Otuuzaamu ntuuze. Okola fomu waka yo gituuzaamu butuuza. Yes. Waffle ne max span kye kisinga? I prefer max span. Esingako. Yes. Abantu abasinga eyo kibasinga okwemulugunya ku nnyumba zino eza kalina wadde bazaagala nnyo. Era omuntu yali gyeyagaliza nti yabbeeyi okugiyiwa ekintu kino siraabu eno. Kye kireeta ebbeeyi eyo? Ekireeta ebbeeyi kati emitendera kalina gyeyitamu okufuuka kalina mingi. Tozuukuka buzuukusi nogaa nti kati ntaddewo kalina. Kiva wansi mu ttaka. Foundation. N'osima kolomu bases. N'omala n'osetingamu ekyuma ye base then n'otuuzaako kolomu. Ate bw'omaliriza n'ozimba emisingi gyayo. Kati eyita mu mitendera mingi. Singa azimba ennyumba eno eya bulijjo bbangalu nti ojja kuvaayo buvi osime omusingi kusinziira ku plan gye baba bakuwadde ositule ebisenge. Eno eyita mu mitendera mingi sebo. Ku nsimbi ezigenda ku siraabu eno nannyini nnyumba eno afuniramu wa? Nannyini nnyumba afuna ebintu biringa bibiri. Bw'otunula mu kitundu kye turimu mulimu abalina ennyumba nga yo ya wansi. Naye kati ye abanga aguze poloti mu bbanga. Endala ate nga tagisasulidde. Kwegamba alina obwannannyini mu bbanga alikozesa nga bw'aba ayagadde. So bali bwe bakomedde wali ku ya wansi yafunye omukisa ogweyongera waggulu. Yes sebo. So awo ebbeeyi ebeera kwegamba esalika ey'ekifo ate yeeyongera bweyongezi. Kubanga kati bw'otunuulira ekifo kye tulimu n'amayumba ageetoolodde bw'oba oliyo otaddewo ennyumba nga etunula ng'eri ekyamazima gwe kennyini weegoba wekka mu kifo. Okusinziira ku kifo olwa development ebezze. Yes. So wakati ki lye madaala agambuka waggulu? Ge madaala agambuka waggulu agatuleeta ku fuleeno okuva wansi oyita awo n'ojja eno waggulu sebo.
waggulu wano wagenda kufaanana watya nga wawedde pulaani yaawo sooka otukubiremu wano wetuyimiridde wagenda beerawo ki wali mu nsonda wali eri okay kakati wano wetuyimiridde right now ye master bedroom yesebo wali awali solid awo egenda kubeera TV room eriko ka balcony waneeno kiri bedroom. The other side waliwo shade, it is a shade kati eri wali ekisenge ekirala emange yes sebo. Okay. So kigenda batwalira bbanga ky'okuba nti wano concrete yonna egenzeewo enkokoto kigenda tutwalira ennaku bbiri, that is today and tomorrow okuyiwa wonna nga wawedde. Akaveera kano kennengera wansi kaaki kati kana akaveera tukateekawo enkokoto eno obutayiika eri wansi eyo neebe ng'esaasaanira kuki ku siraabu otherwise bw'oteekako buteesimbawo n'oteekako n'oyiwa nkokoto esigala nga eyiika yonna wansi. Yes. Then pipe zennengeramu zaaki zino pipe z'amasannyalaze go gayitiramu ddala masannyalaze. Yes, masannyalaze kamera byonna ziyita omwo. Ate amazzi era nga bw'olaba pipe ziri eri those are waste pipes tuzisaamu obutafuna buzibu nti bw'oba ate okola installation ey'amazzi totema bisenge totema siraabu already mweziri. Waliwo akuuma kenjagala ondage omugaso gwako ke nalabye wano nga tujja jangu ondage akuuma kano nalabye omusajja akwata n'akasonseka kakola kati akuuma kano kati eno tugiyita vibrator ekola ki eri epooka bikolera wamu kati bw'oyiwa enkokoto ogivibratinga that is okujjamu ze tuyita voids neba nga temuli void nyinza okugamba nga obuspace obusigalamu so tugivibratinga neba nga tesigaddeemu yadde ka space akayinza oyisa empewo yesebo. So buli muntu yeetaaga ekyuma kino waliwo ojomusobola ogiyiwa nga tewali kyuma kino kya mugaso nnyo bwekiba tekiriiwo tulina okubeera nakyo otherwise wekitali era sikola kuba singa nkola nga tekiriiwo kitegeeza kyenkoze tekiri ku mutindo. Abakyala tulawo balawa mu by'okuzimba naye ndaba ku site nammwe mubaddewo nnyo kuva we najidde paka kati kansooke n'ono. Amannya gange nze Natukunda Elizabeth era nga ndi accountant wa Regico Construction Company. Okusookera ddala nja kwebaza abantu abazze nga bakolagana naffe ba customers baffe. Mwebalire nnyo mwebale ddala mwebale tuwagira mwebale wagira company yaffe era nga tubayita mukomeewo mutuwagire olwe services zaffe nnungi zezituze nga tubatuusaako. So accountant yakola biki mu Regico? Era wana akolawo ki ku site? Accountant oba obala bitabo bya company. Sente ezifuluma sente ezitambula site tugibala nomanya nti mukama waffe yatuwadde sente bwezi tugenda zikozesa tutya no planning okuva aba clients abasinga batwesiga okuvira ddala ku plan ne tuzimba mpaka ennyumba regwa kati oba olina okubalira sente ezo muzikozeseza cement nga we mulaba ensawo ziri ya 5 n'okusoba bikwatako ebyobbalirira bikwatako okuba buli phase gye mutambula tubeera ne zibbeeku ze tutambulirako okuzimba ekizimbe so olina okumanya nti kati eno stage gye tuliko twetaaga sente bweziti tuzikozeseza bulungi nga bwe tulina ozikozesa kuba kati nabannannyini nnyumba taliiwo naye cement wuuli waali ebintu ebisinga byonna bimukozesa kati wano kitegeeza gwe obibalirira obibalirira nomanya ensawo ze bakozeseza kituufu. Kale tweyanziza omulimu ogwo genda mu maaso. I think ekikikola omuzimbi wagamba ate batwakozeseza mmeka basiiba mu kasana biba bingi ate si oba bawewudde. Kale tulina omukyalo omulala wano. Amannya gange nze Luzige Bridget nga nkola nga administrator mu company yaffe. Tubeebaza okutuwagira bonna abatambudde naffe okuva gye twatandikira ng'era nammwe abapya tubayita kubanga tukyalina by'amannya ebijja buli kimu tokisobola nga munnaffe bw'ayogedde architecture waffe buli kimu tokisobola mutwesigire ddala okuva ku plan paka ewasembera. Administrator ku site twali tumanyi ebyama bya office yokka biba mu office nene no ku site tulina okujja ne tulaba embeera y'abakozi supervision tulina okusupervisinga ne tulaba ki ekitambula
kwegamba tulina okumakinga sure nti abakozi be bali ku site so you know okuvaako mu office no gira ddala abantu bye babeera ngoloza bali ku site kumbe bayiseemu tuba tulina okubeerawo ne tulaba nti bwe bali oddayo eri ne mubala ebintu nga bitaalinga nti ne gugwera mu budde bwaba agubaliddemu yogedde kigambo budde ate babawo emirimu ne girwawo kyova tulina okubeerawo ne tubalabira ddala nga bakola kye balina okukola kale be bakyala ababiri abalungi abeewaayo okukola ebintu bino ebyokuzimba tulwawo nnyo okulaba abakyala naye olaba ekintu kino bakyagala wendaba obudde bwe bamaze wano n'engeri gye beenyigira mu byonna ebigenda mu maaso nti bawaayo nnyo obudde so kirungi nnyo tukibeebaliza Regiko okusinziira ku bantu be bakalaba buli omu kati yeebuuza nfunye ntya abantu abali professional we batyo mba contactinze ntya nkolaganye ntya nabo kakati Regiko ngaffe tuyina enamba z'essimu tuyina enamba z'essimu katuyina ya Airtel ekwatibwa mu office 0709 58 71 77 0709 58 71 77 endala kati waliwo ya WhatsApp 0757 16 05 88 jiddemu 0757 16 05 88 namba ya WhatsApp namba ya WhatsApp abe mutieni namwe tetubalekeredde tulina 0780 23 2749 0780 23 2749 so ayagala okulaba physically abasangawa ayagala otulaba physically atusanga Kabalagala tusangibwa Kabalagala ye wali gye tusinziira osobola okuba kweze namba tuba tusobola okusinkana ne tulaba ekyokukola mukolera ba mu kibuga bokka anedda sebo tukolera ddala tugenda Gulu Waluweero Masaka Kasese yonna tutuuka Kisoro kasitobanga ogambye nti oli wa kuzimba ffe yonna gy'otututte tutuuka ne Kongo nayo tutuuka yesebo kale finally tugenda kubanga tuva mu kifo kino bye mulabye mubirabye waggulu tutuuseyo ne mulaba embeera nga weefaanana bali mu kuyiwa slab pipe zagenze mudde ez'amasannyalaze ez'amazzi engineer Alex mumulabye naye side eyo ko biri technique ennyo ne ttiimu ye asobodde okubeera nga nabyo bituyisaamu so nga mbata njagala osembeyo n'obubaka eri abantu abalabe programu eno kikyobagamba ag'amazzi temugasima kuba abantu ennaku zino baganye enzizi z'ewaka nga tumaliriza abatulaba n'abatuwuliriza twebaza okuba nga muwewaddeyo ne mutuwuliriza ate ne mutulaba nga bwe nagambye nti mu ntandikwa nti Regiko Construction Company osobola ogikwasa omulimu n'ekuwa ekisumuluzo nti amazzi era nga wola emanju eyo twalekawo space nti egenda ogendamu amazzi wagenda osimibwa amazzi waliwo wagenda ogenda biodigester era ebyo na Regiko nayo tukola ki tuzikola biodigesters emanju so byonna okusima amazzi okukola biodigester toyizo ezo abamu bazimanyi bulungi teziwunya tezikola ki ezo nazo tuzikola nga Regiko era mabega we mulaba mutuwadde omukisa ne mudda mutulabeko era mujasanga tukola tutya nga tuli mugikola so bino byonna tugenda kuba tubikola amazzi biodigester okuzimba nga yonna kunnyonnyodde nti okuba pulaani electrical mechanical mweyo ne Regiko Construction Company tetugenda kuba nga tubayiwayo mulimu ogubakolera bulungi sebo kati okusookera ddala ngina kutegeeza abantu nti okuzimba si kuzibu kasitoba ne pulaani yo nomanya ekirooto kyo nti kino kyenjagala ekyennyumba yange kutandikira ddala ku pulaani okuzimba si kuzibu buli muntu yenna asobola okutandika okuzimba era n'amayiriza ekirooto kyo nga weesize Regiko Construction Company bayite bongera okujja abantu mwenna abali mu kutulaba mbayita mujje mweyongere otuwagira mweyongere otwesiga ne services zaffe ennungi ze tubatuusaako temujja kubeera disappointed kuba tuli bantu abakolaganika nabo kale nze lujja mukwano gwammwe ekitufuula ab'enjawulo kwe kujja ku ground ne tutayogera boogezi ne tutagamba bugambi bantu nti kolagana noono oba oli ekituleetawo ne tumalawo obudde obungi ne tusiba ku site ng'eno kwe kulaba nti buli ekyogerwako tukirabirako ddala so aba Regiko Construction Company Limited njagala obategeeza nti at least 70% olw'embeera nti mbasanze bayiwa buyisiraamu bali buli kimu bulungi naye ng'ebisigadde byonna mu kifaananyi ennyumba gy'enaggwera kwa 100%
katonda banabakkiriza tujja kudda tutambule nabo oyongerewo okulaba kyenjogerako oba kyembalaze ekisukka ku kyemulabye leero. Katonda bankuumire ate paka programu enaddako.